ziwandiise wano sobole okuziyitamu mangu nnyo naye ndowooza tusobola okuddayo ne tusookera ku nsonga muganda wange gyayogeddeko. Twakoze embalirira ne tulaga ensimbi ezigenda okwetaagibwa nga zasinzire ku mateeka ge tulina nga Uganda n'engeri gye tutegekamu okulonda kwaffe. Okulonda kwaffe kwa bbeeyi kituufu, tulonda ebifo bingi ebiri mu bukadde kati. Tuli abalonzi bangi era nga bwe twali tuyitamu mu lisiti eno obanga ozo gitunuulira olaba engeri gye tuzze tukulaakulanamu mu oba gye tweyongera mu bungi bw'abalonzi ng'olabira ddala nti omuwendo oguzze gweyongera. Mu 1998 twali abalonzi 4,480,000 4.8 million. Tujja nga tweyongerako milioni 7 mu CA. Myaka gino gyonna tebo bintu bino ku ebiri bibalo biri mu reports. Okulonda okusembeeyo twali abalonzi milioni bebana abalonzi betuzze mu 1998 nali mwana muto nnyo. Nali ku Lubaga Road wano naye nalaba abantu nga balonda ku Mengo Social Center kati waliwo gundi waliwo complex. Nali ka baby katono bintu naye nalaba waliwo benalaba sibijjukira bulungi naye abalonzi bali milioni 4,800,000. So mu projection zakoleddwa abalonzi okusinziira engeri gye bazze beeyongerako twa plans oba twateeketeekedde nga tutundira abalonzi abawera milioni 24. Mu kulonda okwaggwa waliwo abaatugamba nti twaleka abalonzi bangi nnyo wabula. So mu nteekateeka eno ekyo ekyokuleeta abalonzi okubateeka ku lukalala n'ebirala kikola then ne mukunga n'abayabufuzi bano bannaffe batuyamba nnyo kuba abalonzi bajja ne babalonda so kati ogwo mulimu gwaffe fembi akimanyi naye nga twalaze nti okulonda mu Uganda yes okulonda kwaffe okutwaliza wamu ekifaananyi bw'oba tokifunye bulungi oyinza okukugerageranya obukyamu n'ensi endala. Ensi ezimu zironda ekifo kimu bibiri, ensi endala zironda olunaku lumu ebifo ebyenjawulo. Naffe kye tuyinza okukola bwe tulaba nga ekyo kiyinza okutuyamba okukendeeza local government nabino ebifo bya waggulu byonna ne tulonda lumu. Abakozi be tukozesa oba be tukola nabo kati mu mwaka ogwedde mu kulonda okwasembayo bali akakadde kamu 9,000 temporary election officials bo bagatta wamu nga mulimu ne bwe twali tuwa 1,000 bwe tutasobola kuddamu kuwa 1,000 mu 2026. Tetusobola tubuliddwa kati n'abantu be tuwa 2,000 okukola register yafu olunaku olumu. So ebintu ebyo byonna bw'ojja obitunuulira ndowooza mukimanya ababeera ku ground bannange bano nti okufuna omuvubuka oyo abeere ku station atimbe olukalala lw'abalonzi oba agabe voter allocation slip omuwa 1,000 gwe tuzze tubawo okuva mu 2026. So ojjanga olaba ze tuyita cost drivers ziwerera ddala. Naye mu kulonda kwa Uganda ninawo wano figure wano gye nnyinza okusharinga nakwadde nga tukyagikozesa. Voter cost per gundi mu 2026 zaali 2,000 nga bw'ogamba actual voter nga tonnaba kukola nti tukola rounds tulonda rounds 3 n'ekitundu. Tusobola ne tulonda president, member of parliament ne ba member of parliament eyo round emu ndowooza tugimanyi gye tulonda. Tuddamu ne tulonda LC5 chairpersons ne bakansala ab'okuleva eyo round ey'okubiri yonna katubale 24 million voters bonna ne tubakubira obululu ne tuddamu ne tukola ki round ezo nkulu nnyonyo kuba tuddamu ne tukola omulimu gwe gumu okuggyako wabaawo ekifo ekiba kitavuganyiziddwako ne tuddamu ne tukola round ey'okusatu ebeera ey'ekitundu gyempisa ey'ekitundu municipalities municipal divisions etulonda eyo eyinza obutatuuka okwetoloola eggwanga lyonna naye nayo ekolebwanga kulonda kuno ne tusembya akalulu aka LC3 akalulu ako ne kakolebwa okwetoloola eggwanga lyonna bwe tuba tukoze nti abalonzi bali milioni 24. So rounds ezo buli round eyo bw'ojja ozitunuulira mu 2026 zaali 2,000 nyinsu 2,000 buli muntu 2011 zitugenda ku 7. Bweyongerayo mu 2016 guyingirira 1,000 akalulu akasembyeyo 1,000 kati bw'ojja ogatta rounds 3 gwe kutuuka ku 1,000 egyo gyewabadde ekifaananyi kyewadogani kituuka mu 5,000 unit cost per voter ng'omazeeyo rounds ezo zonna ate naye eri ey'ekitundu ndowooza sigiyiseeko bulungi. So tulina okutunuulira tusobola okitunuulira nga bannayuganda tugamba tukoze ekyokukendeeza okulonda oba omuwendo gwetaagisa mu kulonda naye nga costing electoral commission ekigituttaawo ge mateeka ag'ebyokulonda ge tulina ebifo bye tulonda bye tujjuza bingi nnyo ate kati tetwongeddeeko ku LC1 ne LC2
waliwo obukiiko obuva ku byalo ne bugenda waggulu obw'abavubuka obw'abakyala abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe abakadde nga waliwo n'ebifo ebirala abantu abalala bakyagala bijje nabo bikiikirwe mu paalamenti. Ebintu ebyo zebimu ku ze tuyita cost drivers. Ebifo ebikiikirirwa bizze byeyongera buli kulonda. Ensonga eyo tugirabye era bwe tuba tuplaninga tugirowoozaako kubanga ate oluusi bwe tutagiteekerateekera nakuba kifaananyi bannaffe ate oluusi mugenda muba muli awo nti emiruka gyeyongeddeko, amagombola geeyongeddeko ne musanga okusoomooza okw'amaanyi. Polling stations ezikozesebwa ze tusuubira mu mwaka ogwa 2026 tusuubira okwongerako ku bungi bwa polling stations kuba n'omuwendo gw'abantu gweyongeddeko. So ebintu ebyo tuyita cost drivers okutwaliza wamu. Akakiiko k'ebyokulonda kayanjudde embalirira eno eri mu lwatu esobola okutunuulibwa era tewaliwo simbi n'emu yakozeseddwa kubanga tetuna nazifuna. Naye twalaze ki kye twetaaga okusobola okulonda kuno, okusomesa abantu, okutumbula technology kuba tugenze tuwongeramu technology mu buli kulonda, services, goods, ebintu byetukozesa ebintu ebyenjawulo byonna twabiraze bulungi. N'ekintu ekikulu era kwe kuba nti nno abalonzi tubasuubira okweyongera. Naye muganda wange alina ekintu kyayogeddeko, electoral system zisalawo nnyo ebbeeyi y'akalulu. Electoral system yaffe nga Uganda efaanana etya. Era bannayuganda ekintu ekyo bwe mukitunuulira ne mukyetegereza muyinza okulaba lwaki twetaaga okuteeka ensimbi bwe ziti mu kulonda. Naye electoral system bwebanga etunuuliddwamu waliwo ekiyinza okukyuka mu muwendo gw'ensimbi ogukozesebwa mu kulonda mu Uganda. Mpozi ng'ensi endala bwe zikola. Waliwo muganda ekyayogeddemu ekya constituency nakyogeddeko dda nti nno twalaze bulungi nnyo mu puroguramu yaffe nti wajja kubaawo okutunuulira n'okureviewing oba okuddamu okwetegereza ebifo ebikiikirirwa